ABM Media YouTube channel kwetuli nate tulina mwana mulenzi gwetuli naye aza trending ku social media. Aina emboozi nenyuma enyumira no ddala. Mboozi ye kyenakuttemu kyabadde kimu. Aina maama we akola obwawusigalo. Kituufu? Tweyanjulire. Manya nedowoozi bampita Dr. Lizard. Dr. Lizard. Lyerinnya lyo ettuufu ery'okula mukaaga? Amanya amatuufu oba amanya amazaale bampita Katongole Godfrey. Katongole Godfrey. Katongole babeddira ki? Batweddira nte sebo. Nte. Ovawa? Yenzaalibwa? Nzaalibwa Nkoni, Masaka. Nkoni. Era Lwengo district. Masaka. Ekyalo kiri awo nga tonnatuuka Kinoni, kiri wano wakati w'osokole kotuuka ekinoni. Gwanjudde bubi oba story gye nawula entuufu eya maama okukola obwawusigalo? N'okusingawo. Nga zino okusingawo. Tutandikira awo. Wenyini nyini kye nawulidde kye nasize okukwata. Maama ajja atya okukola obwawusigalo? Abukola kati? Akyabukola. N'essaawa ze? Yes. Abukola. Lwakuba nti kati ekyenjawulo obudde buno bwali mu kukola si bwakusulirayo ddala. Avaayo. Kati avaayo najja n'asula jjajja mu nnyumba. Kuba jjajja naye emyaka gikuliridde. Takyasobola kusula yekka mu nnyumba. Ate abaana balala abaliyo ewaka baki bato. Yes. Abeera wa? Bonna babeera Nkoni. Maama ne jjajja babeera Nkoni. Nkoni. We twapangisa oba we baapangisa akazigo. Yakola obwawusigalo. Yes. Tuzeeko emabega ojja otya okujja e Kampala? Nze okujja e Kampala? Okujja e Kampala sitole yali mpanvu. Olw'ensonga ebyokusoma we bigaana, ensonga yanviirako okusoma, nali nsoma. Kati Headmaster nampa basale, nga nsomera ku basale. Naninga school dependent nabo balabeera embeera ekola ki? Ewaka eyo. Ate nalinamu ekitone ky'okuzannya katemba. Kati nga bampeererera awo n'ensoma ekyokutaano, ekyomukaaga, ekyomusanvu. Mantuuka mu kyomusanvu taamu ey'okubiri. Headmaster ne bamukyusa nga manyi ebya gavumenti. Nali nsomera awo ku Nkoni bagita St. Amani Primary School. Ekitiibwa Katikkiro we yasomera awo. Balita Nkoni Boys ebiseera ebyo. So bwe bakyusa Headmaster omupiira yajja n'agamba nti nze sobola kukola ki? Kuwa basale. At least sasulako amakati ku basale oleete ne requirements. Ekyakalubirira maama kubanga tuli abaana bataano. Nze mwana omukulu wali abalala bane emabega. Nga by that time yali akola bwawusigalo ng'akola mu kigo ky'Enkoni ng'afumbira bafaaza. Kati nga akasente kaafuna omwezi tekasobola mumala kusasula nze amakati gange aga P7 nga obimanyi n'okusasulira abato bange abalala bana wammanga oba emabega wange ate nga kuliko n'okusasula denti wa jjajja. Tuddeko emabega muli bataano. Mutaata omu? Yes, mwenna? Maama omu, taata omu? Taata yaliwo? Taata obudde buno ali ku kyalo kye bayita Mbiriizi. Era ke katawuni akaddako ng'obudde Kinoni Degeya Mbiriizi. Awo wabeera. By the time mwali musomera, mwali mbeera mwenna ne taata ne maama? Taata tufunangako nnyo chance ebeera naye nnyo. Olw'ensonga taata yatandika okunywa omwenge ebyaddala. Omwenge ogwa ddala. Era n'akwata ebibanja byonna ebyaliwo n'abitunda. N'obusente maama bwe yaliko maama ebiseera yali atunda manda ng'akyabeera ewa taata ng'atunda manda gano ge bapima. N'akwata emitwalo 3 n'amuwa asooka agula amabaati bakole ki? Tuzimbe ebibanja bikyaliwo. N'agenda n'azinywa n'akomawo n'amugamba ondagira okuzimba yegwa ntegeerera kati nzinywedde kola ky'oyagala. Embeera bwe yasukka emiggo gyegyo okusula ku lubalaza embeera n'emulemerera n'avaayo. Nga maama yasula ku lubalaza? Taata yakuba? Embeera n'emulemerera n'avaayo. Bwe yavaayo n'akwata ffe abaana aba n'atuteeka ewa jjajja omukyala azaala maama. N'amugamba beera n'abaana bange nze kangende mpakase nja kuwanga akasente ondabiririra abaana bange. Kati mututeeke ewa jjajja lwali tubeera awo Degeya. Bakayita Degeya. Lwali tubeera. Naye ate jjajja amaka mwe yali abeera teyazaalamu. Yafumbirwamu naye teyazaalamu. Kuba jjajja yazaala omwana omu bulamu bwe. Yazaala maama yekka. Teyazaala wano jjajja wabeera? Bwali Bukojja?
jjajja we yali abeera bwali bukojja bwa jjajja we yali abeera jjajja azaala maama baali bamuwasiza obuwasa yali afumbiddwawo nga mazeewo emyaka egiwera 10 yaawo naye teyazaalawo kama teyasobola musobozesa teyazaalawo era omwana yakoma ku maama yekka so mu kubanga teyazaalawo ne tubeerawo omusajja ye mwami we yamutegeera n'amuwaawo n'amwagalira ne babeera bonna mu kubeerawo omwami oyo yalina abaana abakulu abali babeera e Kampala bwe baawulira nti baleeseewo abaana abalala ate ng'ono teyabazaalira ne bajja ne bagamba jjajja nti obedde ne taata era tukusiima okuba nga omulabiridde naye londako ekintu kimu ku bintu bimeka 2 bw'oba oyagala sigala wano sigala mpaka lw'oliwulira ng'okooye naye nga tolina baana wabula oba owulira ng'oyagala obeera n'abaana bo kwate kuba otambula okole ki otuviire jjajja ne bemusobera jjajja ebyamusobera n'agamba bula mbabuulire baana bange yatutuuza nduga abazzukulu bange mbabuulire kino na kino mubikoze eki mubiwulidde wabula sisobola kubavaamu at least nze kankwate kuba onve wano tugende oba tunaasulawa kamba bonaabonere tomanya muli kula muli nzijukira awo bwe tujja okuva mu maka gali tugenda tutandika okupangisa munnaaye bwe twavaawo olwo maama ye atandise obwawusigaalo bwe olwo atandise embeera etandise omunyiga alabirira ezzadde embeera egaanyi yatandika obwawusigaalo nga tuvaayo nga tupangisa akazigo kaali awo ku Nabisere Kinoni kirabu bakira Nabisere tupangisa akazigo nga jjajja omanyi nti baita tutandise okuyiyawo kaako so olabirira bato baffe jjajja ekyo kintu kirungi lwaki tumanya osiika paani n'obuddengo nga tutandika okusiika paani obuddengo kyeki obuddengo gubeera muceere okwata n'oguzinga bwoti n'oguyisa mu bwinzaali n'oguyisa mu gundi ya muwogo bwe namungodi okusiika obuddengo n'obundaazi ne paani nga tutunda kati ekyomukisa omulungi ku Nabisere awo Ekinoni waaliwo bategekerangawo ebivulu ebiseera ebyo otegeka ebivulu fe bategekanga ebivulu nga fe tuteeka ku mulyango gw'ekivulu akasigiri nga kuliko byonna musiike nga tutandika okusiika kati awo wentandikira okwagala okuyimba vibe ejiraawo ku bbaala olunaku olumu okulandagamu kakati olunaku olumu twali tuli mu kusiika awo kati nze nali neegomba nnyo abayimbi era babeera batuddengawo nga nzija ne mbasembera nga tebannagenda ku stage tumimbi omwa ngamba jja tugende nkuyingiza olwo tulina sina zikola ki ziyingira kati abanyingiza ati ntuuka mu lukuubo waliwo omuyimbi omu eyajja n'agamba gwe toto kikyononya wano nansindika eri ne ŋŋamba bwe bibeera mpulira vibe erinnya awo natandikira ebyokuyimba tuddeko wano emabega Capital omujjawa asiika bunamungodi bo Capital nga nkunyolidde nti maama yabanga akola obwawusigaalo asoofuna yeena 5 omwezi yes kati kwezo zaafuna n'atuweereza nga tezimala naye nga naffe tulina omuyiyizaako kuba yalina otuwa sabbuuni atuwe sukaali asasule ennyumba ate ayambe olwo ne baganda bange ndoza basooka ne batuulamuko okusoma omwaka nga mulamba ffenna nga tuli waka ng'embeera egaanye tujja kikuba kasavu kanyama olwo oli wakumeka mu baana ba taata ndabika ndi nnamba nga 4 gwaddirira asembayo obuto mu baana ba taata oba ndi wakuna mu taata kati olwokozeeko bato bange abalala bane emabega se taata alina abaana nga 9 naye mu maama yenze mwana asooka mu maama yegwe asooka maama nze nsooka ne mujjajja yazaala maama yenze muzzukulu asooka kuba nkunyonyodde nti yazaala maama yekka olwo taata mutandise osiika bunamungodi taata ye tabiwulira abaana bange basiika namungodi taata kiri ekyamwambala oba ekyamujjira ekyokunywa omwenge tekina kye kimulowoozesa mpaka olwaleero kuba ne wenjogerera yakamala kuva mu kkomera ndowooza myezi nga 3 era kunywa mwenge akwanta ate esitoola eri mu maaso naye nga yakamala va mu kkomera yali ali mu bbaala ali mu kunywa abavubuka ne balwana awo bwe baalwana by accident ne bakuba muvubuka munnaabwe bubi nnyo n'afa amawulire ago gaaliko ne ku TV omuvubuka bwe yafa ne bakwata ba suspects abaaliwo naye mwe baamutwalira yamalayo emyezi 6 mu kkomera mu prison awe Masaka tudde nga tetunnagenda eyo yonna wala oli Masaka
wano Kabaala tuli awo konna biseera ekinoni. Renti kakati mukubeera wenna kuna biseere nga tuyiya tusiika bumwogo tusiika obudengo tusiika biki nga ne maama bwakola obwawusigaalo twali tuli awo waliwo omwami eyajja yali muzira kisanga ajja anoonya abantu abasobola omulimira mu bibanja bye ate olwo nga biri nkoni olwo tujja okuva ekinoni ogenda wa enkoni we bali olwaleero omwami oyo bwe yajja nga gyabuuza awo jjajja we yali atudde oba twabeeranga mu katawuni ng'abuuzabuuza bano emina manya asobola okunnimira mu bibanja byange gye biri eyo naye byetaaga muntu asobola birabirira nga jjajja agamba nti wendi omwami oyo ng'atuleeta ng'atulaga ebibanja yalinako olusuku lumu n'ennimiro zibalimamu emmere eya bulijjo ennimiro zanga 3 ng'abitulaga nga jjajja agamba tewali buzibu fe tugenda sobola olwo temutiddeemu omusajja Zebuzi from nowhere abatutte okutya kubaawo naye ekyali ekikulu nti we yali atutwala yeffe abaaliwo ffeka nti yayinawo ennyumba nga yakika ennyumba nga yakika nga gyatuwadde n'ebibanja nga twali nnyo kutya ate n'ekyokubiri ennaku bwekuluma ennyo ekwekyayisa kituufu so kati bwe tujja enkoni olwo tujja okuva eri ekino ntuyingira enkoni muyingira nkoni bwe tujja enkoni tutandika okulima nejjukira nti gambye nti ennyumba mwe twamuyajja era atuwadde yali yakika kiramba ono omugagga omugagga yali yakika kiramba kika kikyotegeeza yali nyumba ya kijja nga abooluganda bonna baganda be bonna bakuŋŋaaniraawo kye bayita ennyumba y'ekika ennyumba y'ekika ye ennyumba ebeera ku lujja tebaako nannyini era ya bonna ebiseera ebisinga ebeera y'abaana bawala alemereddwa ng'akomawo mutuuse tutuuka akaluba kayita kisansala nkoni naye kisansala mu nkoni katundu ke bayitaawo munnaaye tutandika tulima nga gye twalina ennyonta yaffe n'ennaku yaffe twalima n'amaanyi nga mangi ne tulima kasooli ne tulima lumonde mukama n'atuyamba ne biroka bwe byaloka maama n'agaa kati nemumanyi nti ndooza bwe budde mukole ki mutandika okusoma olwo nga n'abakakiiko nabo bakomplaininga ku kyalo lwaki abo abaana tebasoma lwaki abo abaana tebasoma nga olwo muli myaka ng'emeka okuva ekinoni ogenda enkoni twajjayo mu 2010 giba myaka ng'emeka 13 obudde buno no by then mugaseko na gino pakati obudde buno ndi myaka 26 myaka jalinga 12 kati bwe tujja enkoni maama nga bamuteeka ku pressure abaana balina okukola ki okusoma munnange nga tugenda ku ssomero naye mwatu ate omukisa gutomera abantu nali ntambula n'ensanga akasawo kaali kagudde akasawo ako nakasanga kalimu ssente emitwalo gyali oba 3.5 n'eryanda ly'essimu zino entono n'akasenya bwe nakalonda aka kasente ke najjamu ke twatwala ku ssomero ku St. Amani ne tusobola okusasula tewanoonyerezaako nnyini kasawo gwe wakwata bukwasi kasente nannyiniko teyaliiwo kuba nali nva ku luzzi nga netusa ekidomola olwo otandise okatutte ku ssomero essomero mwali mulifunye olwedde essomero tunali twali tufunye naye nga gano ag'okutuula wansi ag'okusomera wansi w'emiti kati twafuna akasente ako ne maama ke yali ayinawo netugamba katugende kulirye ki eddungidungimu netugenda ku ssomero tubanyonyola embeera mwe tuyita ne bagamba tewali buzibu ne tujja ne tutandika okusoma kubanza awo nali mu kyakusatu kyakuna obwewatyo nasomayo ekyokusatu n'ekyokuna mukama nanyamba Edmaster yaliwo nampa basali olwo nga musomera ku ssente mmeka twasasulanga za mazimba sense bayitanga ez'amazimba edda mu kitundu bwewatyawo omusomero ag'edda aga gavumenti omwana bwe yajjanga ng'oleeta kiro za kasooli 5 n'oleetayo ne ssente bazitanga za mazimba mu kitundu oba 2 oba omutwalo bwe bityo ne musoma mpaka embeera bwe yagenda ekyuka kati basasulira ddala school fees olwo otandise okusoma tutandise okusoma kati mu kutandika okusoma neewuliramu muli ekitone ky'okuzannya katemba ku ssomero
olwo nkuŋŋaanya bannange nafuna bannange nga bana nga tukola ekiguruupu oba akaguruupu bakayitanga gift from God ekirabo okuva ewa Katonda tandika okuzannya katemba kati Headmaster kimusanyusa asanyuka agamba agamba kati nkuwadde basale ebyaddala olwo tutandika nsoma ekyokutaano n'ekyomukaaga mba ntuuka mu kyomusanvu ttaamu ey'okubiri Headmaster ne bamukyusa bamitanga Mwami Kasiri ne bamukyusa kweri essomero bwe bamukyusa bwe baleeta omupya n'agamba nti ebyo ye tabimanyi nze byo sibimanyi osobola okuyamba osobola okusasulako amakati aga school fees olwo tuvudde eri ku ssente z'amazimba ogumu ebbiri ogumu ekitundu tuyingidde ssente ezaddala kuba tono yo omupya bwe yajja yagamba nti n'omwana atali mu kisulo tagenda somera wano P7 ate nga nange mwenaali kati ekisulo nga ekitono ennyo afu basale yali mitwalo nga 12 jukira maama ali mbwa usigala akolera emitwalo 6 ate waliyo ne batobanga balala bana n'okusasula jjajja lenti olina gatta myezi 2 oba 3 funa school fees z'omu ezo ze school fees z'omu kati munnaaye nga ntandika nga nsoma mba nyingi mu kyomusanvu awo wakati Headmaster amaze okolaki basale ogisazaamu mu kugisazaamu ekyembi omwami yali yatubudamya mweri ennyumba bwe tubadde tubeera oba yatujja ekinoni musajja tunaafuna ebizibu ne bamusiba saagala akwatuukiriza nnyo kuba byali byawe bwe bamusiba abooluganda nga nage nti ennyumba yali yakika abooluganda ne batabuka ne bagamba ennyumba eyagiba wali mukomera ate ekyokubiri ennyumba eri ku kijja nammwe mukiraba ennyumba y'okukijja kitegeeza nti yena abalemereddwa ng'alimu ekyo ekika waddembe okukolaki okudda n'atuula ewaka n'olwensonga ennyumba tugyetaaga ogikozesa muveewo ne batugoba mu nnyumba n'ebibanja bina ne babitugobamu awo embeera eddamu okwonoonekera ddala ebibanja babitugobyemu era tuwaniridde ali mukomera ku ssomero basale baginzigyeko embeera neetabuka mbeera bwe yatabuka maama n'ampita kubanze mukulu nali mukulu awo yali 215 olwo nkuzeekuzeemu naye n'emyaka ndowooza nga 16 so kali maama n'ampita n'aŋŋamba nti Katongole tuwangi kasita mwana wange osobodde okusomaasomako k'osomyeko osoma akapande n'okusoma ebbaluwa mbadde nkusaba ogenda otandike okuyiiya oyiiyize batoobo nze nsigale nga nange njiiya mbwawo sigalo osobole okulabirira batoobo wabula nsi embeera egaanye kati ojjukira jjajja avuddemu ennyumba azzeeyo muzigo ogwawa olwo tupangisizza omuzigo era tunaba nga tufunye chance ekigazi okutambulako mu field nja balambuza mbalaga amayumba wetwasooka opangisa wetwapakasanga olwo jjajja addayo muzigo nze nva mu ssomero maama akyaliyo mbwawo sigalo bwe mu nnyumba batugobye n'ebibanja babitugobyemu embeera neetabuka kati olwo nno nze gwe bagamba ogenda okunoonya omulimu jjukira saasoma siina kapito siina ki kyokka twetaba wasoma naye tebyalambulukuka tebyali biwanvu nnyo nga atasoma kuba n'ekyomusanvu saakimala naye obugumizibwako kati munnaaye nga nange olwo natandikira mu kkuba bulooka nga bampita n'enkuba bulooka naye nga ne bulooka nazo bulooka emu nagikubiranga nusu 10 kati ng'okuba bulooka okuweza nusu 10 olina okuba bulooka nga 10 okuba bulooka okuweza 15,000 tosobola ziweza olunaku oba n'okuba bulooka 5,000 olunaku lumu ntandika nkuba bulooka bwenfuna akasente bwempeereza ewaka ne maama naye bwakoloba obusigalo bwaweereza bato baffe basobole osigala bo nga bakyakoze eki bakyasigaddeyo mu ssomero era mpaka olwaleero bato bange abatasoma tewali yamalako siniya 4 taliyo olw'embeera eyo nga bwe yali tewali yamalako siniya 4 eyasoma ennyo ekyamaanyi bayakoma mu siniya 2 ne bigaanira awo olw'ensonga y'ensawo taata eyo n'ebbanga era taata tanyega taata ye omwenge okuva lwe gwamutwala lumu tegumutanga mpaka olwaleero era ne begamba nti katusituke tugende ku kyalo Mbiriizi omulabe bw'afaanana oyinza n'okutya ye embeera yagaana ne mu nnyumba mwe yali asula oba gye yali apangisa bwe bamuteeka mukomera nga bwena kunnyonnyodde yagenda okudda nga ebintu babimuteeredde wa ku LC omugaffe ennyumba tugyetaaga ogiteekamu omuntu omulala era obudde buno asula mu kayungu waliwo
na aina ennyumba z'abapangisa ainako akayungu emmanju we yamuteeka waasula. Yes. Oyingira otya Kampala ovudde Enkoni? Kati Kampala oba kino kinaaba ki naye ate twetaaga kwogera mazima. Kati Kampala mba ndi awo embiriizi erijjukira taata ye gy'abeera waliwo eyankubira essimu muganda wange naye nga mwana wa taata n'agamba eri waliyo akasomero ka nassale baagala musomesa omusomesa agenda okusomesa naye omanyi okusomesa ne mugamba mmanyi okusomesa naye siina mpapula zikola ki zikiriza n'agamba kano kasomero kakatandika jasi baagala muntu asobola okukola ki okubayambako kunze nti kale ne ŋŋenda mukama yanyamba nali mujagujagu bwe natuukayo ekirungi nali manyi osoma oluzungu n'okulunnyonnyola ne bampa omulimu nasooka asomesaamu ennaku zaalinga 2-3 ebanga asomesaamu tulabe enkolayo dde tugenda kubuulira kati mba ndi awo nga bakuba meeting nga bagamba nti Master Katongole olwo ofunye ne la master naye jjukira empapula siziyina bo bagamba tofaayo kasoba nga omanyi okukola ki kaali kakatandika gambe kalina okuvaawo kaavaawo bwe bakuba meeting ne boogera ku linnya lyange ne ŋŋamba ngobeddwa essuubire nanga lindi awo kati banga Master Katongole enkolayo tugirabye simbi ojagenderawo mpolampola tukuwadde omulimu ebyaddala tebaatunula bitabo omita emboozi munaaye nga nsomesa taamu eyasooka bampa emitwalo 10 omwezi olwo linnye abadde tafuna yadde n'akasaala ninako akayumba kaali ka mitwalo 2 kempangisa emitwalo 8 mitwalo 8 ekyemisana nti kirya kusomera ekyeggulo n'enkubawo endobo nsobole osevinga olwo bato bange bano nga bebakola ki basomanga tojjukira n'akazigo jajja kapangisa nako nina okasasula ate ne taata naye era naye olina ofisaayo n'omuweerezayo ng'omuzadde yes kati bwe nsomesaayo mutima guŋŋamba ne lwaki sigenda e Kampala olwo e Kampala gye njagala okujja siinayo muntu gwe ŋŋamba nti wuuno omanyi ngenda otuukirako nti oba gundi yagenda okunsika omukono bwakyalumu ne ŋŋamba maama nkubuulire nti ngenze Kampala kola ki nga bw'okimbuuzizza nti olwo ndi mu sayidi ya maama kola ki ne mugamba maama siina kye ŋŋenda kukola siina gwe nninayo wabula kantambule ŋŋende afazaali n'asindika ekigaali mu paaka nze nno nga ne Kampala simanyiyo nnyonnyo kiri awo owulira Kampala nali mpiseemuko nga ngenda okuba bulooka kuba nakubako bulooka ey'Entebbe kubayita 2 naye nayita mu Buyisi nga omanyi omuntu nti bakutwala butwazi munnaaye nalinawo emitwalo gyali 18 zino ez'omubusomesa solozeza mpolampola bwempisizzaawo nga minya takisi nga nzija simanyi na kitundu ekituufu kyenkolaki kyogendamu kati mba ntuuka ekyengera mutima guŋŋamba banteeke wano nina gwe nali manyiiwo banayitangawo nga ngenda Entebbe okuba bulooka waliwo twayimirirako kaawo eyali antwala twayimirirako yalinawo mukwano gwe nga mwa takisi munteekaawo bwe banteekaawo mwevubuka munoonyako ngenda munoonyako nga naye takyalimu kuba eby'e Kampala omuntu asenguka bulukya munnaaye olwo nsigaza emitwalo nga 16 ngamba nkoze ntya siina mulimu soka ngamba kansooke nnoonyeeko akazigo nfune we naakolaki ngenda okunoonya akazigo nga buli wootuuka bagamba nti naye ng'oli mwana mutoze n'ebbaluwa ekukkiriza gy'ovudde ebbaluwa sizze nayo ssente ze baagala akazigo kaali ka mitwalo 89 kyokka ng'ate ze nina emitwalo 16 ate kwe mbala n'okulya n'okupangisa ennyumba ate nga bakwata emyezi 3 paka we nafuna omuzira Kisalandi Road olubudde buzibye essaawa zaali 2 za kiro nga ntudde bwe nti ku lubalaza olina jana ngamba owaayo kiki ne munyonyo naga nedda nina gwe manyira ndi odi asookuwa ssente asookuwa ennyumba ku mitwalo 15 emyezi 3 naye bw'omalamu emyezi 3 olina okutandika osasulanga banezi bakola ki just akuyamba buyambi konze kale munnaye nga nfuna akazigo ekyengero olwo ntandika obulamu yalinga 2018 nga naku z'omwezi 2 ogw'omunaana olwo ntandika obulamu e Kampala olwo jjukira nsigazza 10,000 kuba naye yantwala Land Road ne namuwaako 15,000 ne nsigaza 15,000 siina mulimo simanyi kye ŋŋenda kulya nkya awo ne ntandika okutoba n'ekibuga ne ŋŋenda ne nsiimulako mu toys ebbaala bagitanga jjejje yali awo Kyengera ne ŋŋenda ne njiya wano na wano naye ng'embeera si nnyangu
Chukango baba kamalo yiya boti ne mama naye nga kubira nti aleka kati no mutowo omulwadde atenza ali banansa sula kasala ka mwezi. Okoze otya? Ate okoze otya? Nga mama nkoze ntya ngolukenga senga mpeereza. Olamu ne butandika okutambula bwe butyo. Pola. Oli mukyengera. Ndi mukyengera. Muli mukigwasa okufuna mukyengera omwo. Gwali gwa kusiimula toyi. Toyi ozisimudde. Wali ofuna mmeka? Siimula toyi. Manager mwezi ogwangako nga yeerowoozaako. Nga yeerowooza ng'agamba nti kaakati okusinziira ku kyokoze kankuweeyo 6 oba 7 oba 8 omwezi. Kuba bano basaavinganga baweita babawanga 15 kati nga gwasiimula nakubeera mu 7 8 obwewatyo. Ate 8 7 ogwo landiroodi oli yampa ennyumba ku mitwalo 15 oba ku mitwalo 5 omwezi n'agamba waite emyezi 3 manjagala emitwalo 7 kati nga 8 bw'ojjako 7 kwa landiroodi batofisiza. Otuddeko emabega mama teyalinayo mpozi watugenda teyalinayo bakika. Taata ab'ekika obbanoonyaako bagamba omusaayi gwaffe. Taata omanyi taata buli wabavaamu yennyini yabeezaalira n'aba nga tabafuddeeko tewali muntu agenda bafaako. Olw'ensonga taata nnyini alina okubeera omumuli n'abakulemberamu kuba ffe n'obudde buno wenjogerera kati bataata bange abalala nnyinza obasiba manyi n'akalabako ogwo. Olw'ensonga yalina obbatulaga yavaako dda. Era obudde buno wenjogerera kati wenjogerera jjajja omukyala azaala taata we baamuziika taata yatundawo. Mu kutundawo baasibawo faamu ya mugagga balundirawo nti. Era okumanya amalalo ga jjajja nti gaagali balina kwengeza nti bala obuswa 5 bala ebiswa 5 kimbi 2 3 4 ekyokutaano jjajjawo bwe baamuziika. Baatisendawo dda. Tewaliwo bijja. Ate bijja waliwo just amalaalo aga kuba yode yatundawo mugagga n'asibawo faamu. Naye nga amalaalo yagalekawo. Amalaalo kye yalekawo ng'ekijjukiza yalekawo ekiswa. Ekiswa kimanyi bwe bayita enkulu kubeera butono bwe buti nga buswa butono. Ke yalekawo ke kalaga naye okuyingirayo ogenda okulimako oyo jjajja azaala taata. Olina kusooka kusaba. Omugagga n'akukkiriza n'ogenda n'ogiraagirako. Katono ye taata mwaba mweraga oba ye yabeeraga ono n'omuganda wa taata wamu. Twamusangayo lumu embeera yagaanamu ne ng'aka ngende nneme ku jjajja ne mmusangayo ne banga nti ono naye taatawo. Ne ŋŋamba nti nannyaniriza neera nga bw'omanyi nti buli muntu abaako n'ebizibu bya famire eyiye ku bwenga y'omuntu. Yes. Taata tabayambye mpozi ogambye alina ebizibu. Taata ye talina kye yatuyamba yadde. Kati taata mu kumunyumiza n'emboozi yonna oba abadde agimanyi okumunyumiza ebiriwo byonna tabagamba mu kino taata mwe yatuuka ku kino kye kyamuleetera okubeera bwe kiti. Ogamba taata omuto? Ono taata wammwe omuto. Taata omuto talina nnyo kyamaanyi kye yatugoberera. Olunaku lwe namulaba nampa ennamba n'addamu ogikubako nga tekyaliko. Era obudde ne bw'ombuuza nti abeerawa simanyi. Kati tukitwala nti ekika kyaffe nze ne bato bange 4 ne maama ne jjajja azaala maama tukitwala nti eyo ye famire yaffe gye tuyinawo. Jjajja mmwe ye famire. Kubanga n'obudde buno ne bato bange abaasigalayo yabayina. Ffe tuli mu kupakasa bwe tuweereza ke tufunyeeyo ne kati mbadde nzija. Nankubira essimu nanga mwana wange omwezi gw'ennyumba gwaweddeko lwaleero lumu landiroodi ayagala kasente jjajja wapangisa ne mugaa jjajja kanjiye tulabe.